Video yemu kuzongeza mu video ko kuba nayo okubwa Nabo kalamba afunye ekizibu kyababbi okumwetoloola mizine mizingiriti jeremero najo jali mu bulamu bwajo jiri awo jiwumpuguma jiringa emiza girayidde mu matako bakaza akadde kuwasa bwana buto wefula kye butali oboderi ensi gyekoma nojjambo oyogerere mu Kampala kafunte ntama obuzi wana batufunye abantu okwefula nti abamanyi nga tebamanyi kati kalanga mwamaze mubba ssente mwagala mwana nena sendera mumugenda mbalooya simanyi mugende luddawa mumuli balooya nga mulina ebizoya mwe bibamala ndabyeko ne promota naye amwezinzeeko ndabyekona wasogwana obutono alepinga obwana naye amwezinzeeko semwaberezomala akala buli muntu abaana okuwangula n'okuwangulwa ndekera okola ebyekisibusibu kati onoonya mubbandala olisa akalenzi kakulema okuliisa otana okukatambuza mbantu kale kasiwogedde mu nyumba obululu bugenda kuggwa konna kale awo kakonzibye kalinga kalwala emmeeme kalwala nnyina abo kalwala ki tuulako omukazi gw'ensi yakukoowa ate Katonda yabakuba omuggo nekitaawo n'ayitawo Sewali kuona na usadaka maguja ate no video kana akatambi na mmera agamba Chairman Kalanga mugamba Chairman mukazi ndo mwala byanjogerako kyenkukolera ero kimanyi sina kyenkunoonyako nefe wafe Masakasi tetwalonda gwa ate ngera nze mbakiikiridde mwenye simbye kuba umane MP eyo na mere na fudu katola amala Chairman era moment Chairman yakubiza furufiga nenga naye tatamanyita agenda mukubya atya sagala ko mukasale mu mukaleke Chairman yakubiza furufiga Chairman akwate simu akubira furufiga na video nga video bamazo jimulaga amugamba chovuma abantu bana munayo no govuma anyamba ko buyambi naye mbadde nkusaba ojje wano ojjo nsange ku kitetwa kolo twagenda press conference twagikolera watango doyi onesha dono gonyini ku street kwe bamutonyedde kakati Chairman amugamba jango nsange wano nawo ne press conference tubyogereko tubimale kuba mwenna muri bantu bangi you harmonize Chairman ayita furufiga nga muita ajije harmonizing labango wekisirani bwa furufiga atuka nga Chairman yake ogulamu agenze kulya mmere